okusinzira nze ku information je nafunye because me I know Zahara Toto. She's a good friend of mine. I worked with her for 5 years. Nze manyi zato woku TV ne manya ne Zahara atali ku TV. Omuntu obuntu. Okusinzira nganze ku kyenalabye nga maze okusoma ekiwandiiko kye. Nga byonna kato switch byawandiise. Biraga bya munda nnyo. Inside information. Wali wajimuwadde awe was parking abantu ganti bamugobye okitegeera one kato bikibi yawandiise ko gwe byakulaze kiwandiiko kya kato switch kye yawandiise ekiwanvu tetugenda kiyitamu negwe just bako byojjukira ebikirimu yagambye nti Zahara ekyamugisa ku mpewo mbu yali atamidde kumande kati abala bache musobola okuba mu ekifaananyi mulaba n'agamba ekyokubiri Zahara she had to warning letter nebuuza nti omuntu okwa ne warning letter only company ne ba HR be balina okubanga bamanyi about that issue oba ne bakama bwaki ba present oyo nebuuza kato switch okujjako nga akolera mu next media nga broker wa next media abijjawa kato switch wamulekayo simumanyira simalabangako okitegeera simukozi wa next media okulekanga okujjako nga bakuwandiisa ekyokubiri n'agamba nti Zahara bwe yali avaawo yayonoona elevator era yakuba elevator mbu yagikuba kolo lunaku no in fact yawandiise n'agamba nti wamala ova ku mpewo agenda bamuyita ne bamugamba akola apology agaana okitegedde gwe Ronaldo Sandra gwe Ganacho kitegeeza kati gwe star wa team kati bwotunula kati era ye playmaker aliwo kubana abapya abajja ku team kati ye playmaker akola ki aliwo gwe batunuulidde kati ate naye era ayina kati naye okukibala nnyo essaawa zino kati mubuulira ayina naye okubeera mu kibalo nti anytime from now you can leave the same state ono gy'alimu Kachitegeeza Zahara Toto gwe the future is Saudi Arabia ogenda okuba omupiira genda okube ate kirungi mu Saudi Arabia Zahara Toto lwaki toyina kutya there is money and there is time to relax and think for yourself that is the aviation obeereeyo weeyagale onyume ekirungi byonna ebikola kabini kulu abiina mweru alina ka baby face byonna ebikola ajja kunyumira ku nnyonyi ffe tujje nga tukusangeyo tukuwe high five tunyumye okusinga bw'onaabeera mu kifo nga you disrespected you frustrated bikutamye nekyo bomanya nti Tenihaga naye alina ebigendererwa bye era ayaga kulyetinga jjukira kati wano nga akazimba tajja kuona pressure negenda okujja ekirala kati kankange ekirala ku Tenihaga kigenda kubeera wekiti Tenihaga bw'amala okujja nga gwe Ronaldo ensi yonna ekwogerako okitegeera gwali ku billboard z'abantu Kampala da Cream gwali ku billboard Mr. Right gwali ku billboard DJ Zato event oyina ne command tosobola okwogera nyonyi gwe gwa booking e Dubai gwe gwakola ki oyina ne command njosookogera fena ne tuwerekera tajje ojja kumufuukira omugugu mu ttiimu ye era ttiimu ejja kubeera ng'egamba leero batukubye lwaki tewaleese Ronaldo kati yajja kuzimba ttiimu ye engeri gyalina omukono mu Ronaldo okuvaawo alina okuliyetinga abazannyi ababe abagenda omukkiririzaamu nga bw'abagamba nti tugenda sanya fufufu kufiirawo bajja gizannya bakole ki bafiirewo bakiguse kati Tenihaga kiriwo ekiti ng'omaze okufuna omukisa nga Ronaldo avuddewo there is another pressure that will come after your system ng'emaze nga system yate ekwekubira eganya ogoba Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziliko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited
tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro-Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri-Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Nze lujja buno gyatulaba okwetola ensi yonna ndi ne Makko Williams tuzze okubeera nga twogera ku nsonga ezi bbiri tetugenda kubanga tuzisukka naye tuba twagala nnyo just mwe mukkirize nti kyetugenda obbawa kyekyo kyetubawa kyemugenda okubanga mutwala. Ensonga esooka mbuulira emboozi ya Zahara toto eri ku kiki ekiriwo? No, olunaku lwaleero Zahara akoze posti ng'akiriyalinga ku bigenda mu maaso on air. Okay. Ng'agamba waliwo abamutambuzaako amawulire agatali maki agatali matuufu. For starters, tusooka tumalize posti egamba ki posti? Posti ye abadde agamba waliwo abamu kangisome wano nga batugivuula. Tuyiseemu wano omwana takukuba empewo. Afuluma nnyo. Omweraliikiridde. Abaana bazibu nnyo. Abaana nzo tukubirawo empewo. N'amazza nze obedda mmanyi ndi kodinga kumbe mwavuddeko dda ndi mukebera wano posti ye bwesomye obeere ng'ogisomera. Posti ya Zahara toto. Zahara toto. Zahara toto atukoza atya? Embwa ze ziriwa. Dogs were fed with false information to shade my name and they all came out barking. Embwa zaweereddwa amawulire agatali matuufu okwonoona erinnya lyange zonna ne zijja nga ziruma. You all sound so pathetic. Pathetic kitegeeza ki? Manyi nze nasomera Kayunga. You didn't make me. Temunkolangako era temulinkola. You will not break me. Temujja kummenyera, temujja kunzijawo. But anyway, naye era if you don't talk about Zahara toto, bwe mutayogera ku Zahara DJ Zato events, you will know about your existence. If you don't talk about Zahara toto, DJ Zato events, who will know about your existence? Ani anamanya nti gye muli? Kinenemu. Zato. Ngotuvuze supidi. Kati uno bakabadde abuweereza baani? Embwa zonna ezimwogerako. Igwe ne Frank Antambi ne ate kati nze nzigiddemu oba Kasuku Jenkenizi Uncle Sendi. Nze nzigiddemu. Kuba sofa emboozi twakagifunira awo. No. Makko Williams mwembwa. Lujja lwakyaga nnyo. Wali wava mu bintu by'okuseetinga. Barking dogs betwetaaga okumanya. No. Show yaliyo ku Monday. Okusinziira nze ku information gye nafunye. Because me I know Zahara toto. She's a good friend of mine. I worked with her for 5 years. Nze manyi Zato wo ku TV ne manya ne Zahara atali ku TV. Okay. Omuntu obuntu. Okay. Because abantu abamu bamanyi personality emwene ya TV. Ne waliwo ate personality endala abantu gye batamanyi. Obabira kitwetunuze eno. Tutyo tukubembe nga record tekaliiko ng'ogenze. Ati buli oba ovaawo ng'otutunuze eno. Eri so cool eyagala ennyo abantu. Nze yo gye nkola ki?
nayo ngimanyi. So on Monday waliwo show ku mpewo. Show yaabwe gye bakola entertainment. Okay. Show yes Uncut yali kondooza Zahara ne Sandra. Kati bakola intro then we bakola story yaabwe esooka. I think there was something which was not okay. Then later ne story tebamala yogiyita ne bagikuba bukubi nga tennaba. So bwe bagikuba story bweggwa bakomawo ku mpewo nga Zahara bamugye ku mpewo. But we bamugya ku mpewo audio we asigalako mu microphone ng'ayitamu bakikola nnyo producer abamu audio we bwasigalako ng'ayitamu Zahara awulikika ng'ayomba in background ng'ayomba oba ne baproducer ne baani abaali bamugye ku ki ku mpewo era shoti yagimalako n'akola ki n'agenda. But wano spark ejjirawa intako bwenge yalaba show yali tennaggwa show yali yakatandika eddakiika 10 ezisooka ne bayita emboozi esooka nga baadde bakyajadribinga bino tujja ne muginyumyako tebagimalayo na jadribing ne bateekawo emboozi direct mu production nti either bana boogera ebitagatta oba waliwo ekikyamu kuboogera oba they are not oba technically kale mu byuma waliwo ekikyankalanye kuyitamu kitegera but eddoboozi lyali liyitamu waliwo ebirala kati bamugjayo kati bwe bamugjayo bakomawo ng'emboozi ewedde ozannya okukola story ey'okubiri bajja nga bamugye ku mpewo nga taliiko nga kusigaddeko presenter atya ababadde ababiri but awulikika mu background ng'ono presenter ow'okubiri apresentinga ng'ayomba nga waali ayomba in background offset nti n'okuyomba kwe kwaleetera ono yali presenter asigadde ku set okuseka. Yes kati ku bimu bye yali ayomba amatugo gasobola okuwulirako ku bimu yali ayombera ddala nga abavuma nga bagala lwaki bamugye ku set lwaki munzijeyo biki kill my blood biki okitegeera so words like of that sort ebyali bigenda mu maaso. So sheggwa ng'oli agikoze omu eddakiika ezisigadde zonna for their show. Then wayitawo Tuesday teyakola kwegamba nga wali ku kyo kimaze kweraga lwatu nti gwe bajjeko yabadde tagattako. Sijjaga nti yabadde tagattako maybe ye yalina ebizibu bye ebyamuggisaako sijjaga nti yabadde tagattako. Amanyi njagala tukozesa emitwe gyaffe abantu bamala okwogera nkugambye bebasuulayo ekiddako byebadde mwogera ebya tewali bibadde tebigatta then bwe bamala okudda ne bakomyawo omu mu bibadde byogero bitagatta kuba no nzijjaawo lwaki ngenda kutuuka awo ku lwaki bamuggyako nti olwokubiri luyitawo olwokusatu olwokuna jo Friday omubloga bamuyita Kato Switch akolera ku Facebook YouTube akola ekiwandiiko namutayiika ekiraga nti Zahara yagobeddwa ku TV ng'abijjawo blog anti kati awenzija but okusinziira nganze ku kye nalabye nga maze okusoma ekiwandiiko kye nga byonna Kato Switch byawandiise biraga bya munda nnyo inside information tewali wagimuwadde awe wasparking abantu ganti bamugobye okitegeera one Kato biki bye yawandiise ko gwe byakulaze mu kiwandiiko kya Kato Switch kye yawandiise ekiwanvu tetugenda kiyitamu negwe just byojjukira ebikirimu yagambye nti Zahara ekyamugisa ku mpewo mbu yali atamidde on that day ku Monday kati abalaba kye musobola okukubamu ekifaananyi mulaba n'agamba ekyokubiri Zahara she had 2 warning letter nebuuza nti omuntu okuba ne warning letter only company ne ba HR be balina okubanga bamanyi about that issue oba ne bakama bwaki bapresent oyo nebuuza Kato Switch okujjako ng'akolera mu Next Media nga broker wa Next Media abijjawa Kato Switch wamulekayo simumanyira simalabangako okitegeera simukozi wa Next Media okujjako nga bakulewandiisa ekyokubiri n'agamba nti Zahara bwe yali avaawo yayonoona elevator era yakuba elevator mbu yagikuba kolo lunaku no in fact yawandiise n'agamba nti wamala ova ku mpewo agenda bamuyita ne bamugamba akola apology agaana okitegeera bw'agaana okukola apology akomawo olwokusatu anona ebintu bye her belongings bye yalina mu ku station abitwala okitegeera ezo zonna kikulaga nti inside what information because omuntu eyamulaba nga anonya ebintu bye kiba nga kituufu
akolera ku Next Media kati blogger atakolera ku Next Media walaba otya Zahara nti yanona ebintu bye kati wenjagala nyo tusinga okutunuulira wenjagala nyo tusinga okutunuulira nagamba nti yali atwala ebintu bye yakuba ku elevator n'agyonoona nayonoona kamera na biki ebibeera mu iki mu elevator kato switch byawandiika okitegeera nagamba era bwe yali asimbula emmotoka ye yali atomedde omu ku bantu abali mu compound Kato Switch yabiwandiika kubanga yaliwo. Now we should ask who is Kato Switch because this information eba ya munda nnyo omuntu yekka asobola okumanya omuntu alina warning letter alina kubeera HR oba mukama wo yo producer oba yo immediate supervisor amanya nti bamuwa suspension ne bamuwa warning letter ne bamuwa eyokubiri kati onamanya because yagambye bwakwa warning letter bbiri eyokusatu oba olina kukola ki definitely olina kugenda olina kufuluma kizimbe era yabimanyi Kato yabimanyi kati Kato abimanya atya Kato teroveeyo otubulye kakati tukole bwetu obimanyi otya kati fettemeteme ebintu bya Kato Switch bye tulabye byawandiise ekisooka bwenge yakolako ne Zahara Toto wali omulabyeko ng'atamiira kya bulijjo Zahara akuba night party era ekyokunywa si buzibu bwe Zahara musiraamu anywa ekyo sijja ganti tanywa because tubeera ne night party nze njagala oyogere bye walaba anywa yes kati kitegeeza Kato Switch ku byayogedde kisoboka but simanyi oba kwolwo yali anywedde ekyokunywa kifayi naye kwolwo simanyi toba yali anywedde ku Next Media waliyo elevator gyeri elevator we waziraba enkula yazo mu China walabanga ba importinga kikaaki z'amaanyi si mu China omukazi asozi kuba teke ne zifa mu kiro kimu ayinza okuba nga alina kye yakubisizza enyondo bakkiriza enyondo oyita ku no simanyi ayinza okuba nga alina no mulimu bu TV screens nga obeera mu elevator ndala mulimu bu TV maybe ayinza okuba teyayonoonya elevator kwonooneka naye nga yayonoonya ebiri mu elevator bugundi obwo bu TV screens biki ebyo n'ebipeesa twogere ku mabaluwa agaweebwa abakozi bakuwayoko ku bbaluwa ezikuwoninga no warning letter mu company zonna bazigaba nze tebampaayo but bazigaba mu media companies zonna ez'enjawulo bagaba warning letter Zahara Toto level of discipline yali eyimiridde etya gwe wali no nze nabeera naye she was disciplined yali mukyala wa nali producer we she was disciplined sibeerangako naye na rango sibeerangako naye na buzibu bwe for that I can defend kati kino lowooza bulowooza olowooza wetutuukidde wano olwaleero ku muwala gwe walekanga alina empisa kyekiyinza okuba nga kyamugjeeko empisa ze zino zeboogerako mu kiwandiiko it's all about frustration ayinza okuba ali frustrated over what omanyi kati kamba buli ekintu ekisinga okuba ekibi mu bulamu by the way there is nothing very bad in this life than creating a brand then notandika okugyekiringira by yourself yatandika okwemenya not by herself by the people who have created that brand kimenyemenye bulungi Makko nti mukutte Zahara Toto mumufudde wakabi ekitegeera wamaanyi akozeemu because bwotunira ba TV presenters ade bakola entertainment tosobola mubuusaaki maaso but then later ne mutandika ate okubanga mumwemenyera mwenyini by frustration nga mumwefrustratingira kyotegeeza nti NBS yezimbira Zahara Toto si yamwezimbira yave nokusipaka nga wedali well established but nabo balina kye bamwongerako ng'agenze kwanika yes but in a process ate bennyini ne batandika okumwekiringira bamutoolako batya bwe mumutoolerako buli we tuba tukola emirimu gino ati ngamba nti bwe bamuteeka ku NBS ne bamuzza ku sanyuka kyamutoola ku byenjagala bwe bityo anti kati Zahara Toto bwe nkugambya nti batandika omutoolako wa wano yatuuka ekiseera nga omu ku bapresenta abalina shows ennyingi ku TV ne ku radio ojjukira alinako show ya lunch request time request nga DJ Zato nga nyingi nnyo ze yayinaawo ne ku radio biki ne bamuggyako ezimu ne ku radio basooka ne bamuyimirizaamu kawo ndowooza kati video ndowooza adde yaddayoko kitegeera ekyokubiri buli w'olizimba brand n'ogiteeka waggulu nebanga eri ng'erina n'abantu abagamba nti we get inspired by that brand kyokka n'okwata brand eyo n'otandika okuddira bano abadde bagigetingirako inspired n'otandika okukkakkanya brand mu maaso g'abantu abo oba wettira brand yaayo case in point
bw'okwata Zahara toto nga gwe producer we nga bwe mugamba nti yabadde atamidde n'omulaba nga yazze ng'atamidde why would you allow her to go on air ng'okimanyi yabadde atamidde? That is bibanga bino bibawandiise bituufu bibanga bituufu. Lwaki omukiriza agende ku mpewo omulabisize ku mpewo? Kikibala mulimu gwa producer okitegeera because mulimu gwa producer okusooka okwogeramu ne bapresenta before nga tebannagenda on air. Aye n'abakamera tubatwaliramu n'abakamera mwennyini abamwambaza audio osobola okulaba nti ono olwaleero alabika tagatta okitegeera omala okumanya nti olwaleero ono tagatta n'omugana no Zahara today you are not in good state otojja kukola okitegeera ate sinaakayana naye nga tazze ku mpewo ne bibeera eyo ng'omuganja okukola ki naye lwaki omulinda asooka ajje ku mpewo because the moment gye bakuteeka ku mpewo ne bamala ne bakujjayo baba bamaze okulabisa nti byobadde okola tebigatta nga bw'okyogedde nti byobadde okola tebikola ki tebigatta kitegeeza producer mwennyini acontributinga ku kuba brand eyo agitaddeyo agirabise amala akola yatya agiggyeyo ekyokubiri bwe biba nga si bituufu ani yawadde kato switch information era ekigendererwa kya kato switch okukola Facebook post eyo kyabadde ki? One ntunuuliramu nti kubanga singa bulijjo nti amawulire tugajja kuba kato switch biki bw'abanga yafuna warning letter lwaki we yafuna warning letter esooka kato switch teyawandiika Zahara bamwadde warning letter esooka lwaki we yafuna warning letter ey'okubiri kato switch teyawandiika nti Zahara bamwadde warning letter eyaki ey'okubiri okitegeera because essaawa zino kati media house nyingi kati abato akambabuulire zaafuna their own bloggers nga mu kino bakola ki nti nze ndowooza nganze omuntu yawadde kato switch information alabika yakitegedde nti Zahara toto alabika agenda kuwandiika ataakinge kati ne bamwesookayo bazannye sympathy card agenda okujja ng'olwedde bano baportrayinzedde ekifaananyi ekiraga nti Zahara toto muki mubi era yagobeddwa kuba Zahara alina amaanyi agasobola okujja ku Facebook yoba wawa n'aboogerera okitegeera ebigambo ebiki ebiyitirivu kati bano ne basalawo basooke bakole eki bamuzizike okusinziira nganze kunze kyenkola ki kyendowooza okukola kye tuyita damage control gye yali badde abateekako nga boki nga bba abantu era bwe kibanga bituufu bye yawandiise lwaki mukkiriza product yammwe bwe mubadde nga temulina kigendererwa kyakwonoona linnya lya Zahara na kumusuula okubanga muliikinga such information ejje mba buloga batandika ogimuwandiikako ekigendererwa kya information nze kyentunuulira okitegeera because omuntu nga Zahara toto ngo ebyaddala nga sikusaagamu Zahara has done much for them for their show despite being tibadde bamusasula nti oba abadde akola mulimu abakoledde era alina kyagasseeko ku product yaabwe kyensinga otegeera akoze ebitundu 9 ng'akola kampuni kyeyagala n'akola ebitundu 10 yekyayagala ng'omuntu nti n'atuuka n'ekiseera ne yeesaddaaka ku lwa kampuni n'ayingira abantu olw'okuba akolera kampuni kyekola ki kyeyagala kalakata kampuni nga gw'okyagala nze mba nyina kukuwa kyoyagala kukalakata bantu bwe kampuni yefuna ekyekola etya kyeyagala kitegeeza nti she has sacrificed her life for the company ne mikwano gye yali badde nagyo n'abantu abamu for the company okitegeera kitegeeza bw'abanga yeewaddeyo n'asacrifice ng'akolere company ebintu ebyo why would you frustrate her and why would you do this to her at this time waliwo ebitambula abamu bagambye era abamu bagambye mbu maybe alabika bamugambye okwapologize nga ye n'agaana ne yeegoba ku byabaddewo kyobanga nti era mbu gakyali mu mbu nga ye bwatugambye nti it was fake what fake information mbu ye n'asalawo akola atya yeegobe kati njagala okubuuza Makko omanyi gotera okufuna ku budde n'omanyi ekiri ku Spark ku Bukedde ku UBC ku Next Media ate ebimu ne bivayo nga bituufu wano we tusembye obadde olinawo okukolayini z'olaba nti Zahara toto yaliva ku TV kwakola nga tugoberera ne interview nze gye nalabyeko ng'agamba nti essaawa yonna mugenda laba mumuteekewo amaaso gammwe mulabe mujja laba nga nvudde ku TV ndi mu bya aviation byange zibaddewo nnyingi nnyo nga zirabika waliwo yatandika show ya Mr. Right show ezannyo oba ku makula kika agikola ne Mr. Henry era byaliwo nage olaba era blogger bawandiika nti bamuwako suspect
ne bamutwako mu force leave oba ya myezi nga takola so kati bibaddewo bingi ekyokubiri waliwo wootuuka ekiseera ng'olaba otabrand yo okukwata abaana bano abato I'm sorry to say so nobateeka on the same set with Zahara toto okitegeera ate oyagala akole nani anti nkulaga nowuliriza kuba Natalia ye tumanye ebigendera bye kati birala nnyo ku anti no kankunyonyole kati kankunyonyole okitegeera kyenjaga kugamba waliwo omuntu watuuka nga olaba ye ayambuseeko waggulu lwaki nsoose okugamba nti Zahara batukana bamufrustrating nga Zahara yatuukanga ne mu wiiki alayika akolamu ennaku 3 omuntu yali akola wiiki namba yali akola ennaku 4 no nkulaga yali akola ennaku 4 mu wiiki oba wiiki ne bamwamu ennaku mmeka 3 ekyo kisoboka no ekyo kikulaga omanyi kati bwe baba kampuni bw'eba enaakugoba kati kankulage ekintu kimu abantu batategeera bino bintu by'amakampuni batakolera amakampuni kampuni bw'eba enaakugoba ekola ekintu kimu esooka n'ekukendeeza emirimu gy'obadde okola ekufuula okuba nti toli bize okitegeera bwemala okukendeeza emirimu gy'okola netandika okulaga nti olina obudde bungi mukyekulaga ki nti ne bw'oba toliiwo we can live nga toliiwo okitegeera kajejo nga nti bwe bamuggyako lunch time baba batandise okusalako obuvunaanyizibwa bwe bakuggyako ekirala batandise okusalako obuvunaanyizibwa obadde okola ennaku 5 baga kati ogendako ennaku 3 mu wiiki era bongedde okukola ki okutemako ki obuvunaanyizibwa nga ggwe omuntu kati otuuka ekiseera n'obeera mu kampuni nga naawe olaba tokyayinawo ki kiddako neddi lwe tulina okukula ogambe nti kampuni ebadde ekola exploitation enkozesa to maximum ogambe nti kakati ennyambi ensazeeko ku byennyina okukola kakati kankoleko ku kirala in growth kati anti in growth kibeera bwe kiti ne tukijja mu kwekwasa anti kati kankulage omuntu okunafuya akwata omuntu gw'obadde lolomodo we n'akuteeka ku seeti yemu naye waliwo kirowoozezaako Makko ekyabaana abo lwaki saagala tukireete no saagala kigenda mu discussion abaana basobola okukola but you can create them their own time nogamba nti no gundi ne gundi mugenda kukolanga lunaku luno ne luno ne luno gundi ogenda kukola lunaku luno okitegeera wabaawo wootuka n'ogamba nti seniority y'ono bwenjituuza n'ono they can't reason the same naye nina kyendabyeko kikulaga kitya bwe kiti kyenkulaga kyendabyeko nti tudde tulabyeko ku bantu nga Cristiano Ronaldo asobola okuzanyira mu ttiimu y'emu eya Manchester United ng'ereese akavubuka kali awo kato kati kekasanga Ganacho era kyekyamutuukako osegeera no kyekyamutuukako anti kati kyo kyenkula kati ekirungi oleesa example ennungi Cristiano Ronaldo eyasambanga ne nani eyasambanga ne Ryan Giggs ne Wayne Makuluni okitegeera ne Edwin van der Sar omututte ne Ganacho ne Rashford what happened ekyatuuka ku Ronaldo was phasing out not phasing out lindako anti nkulaga not phasing out ekyatuuka ku Ronaldo nti yatuuka ekiseera ng'alina okuyombagana ne manager okitegeera yatuuka ekiseera ng'ali frustrated okitegeera yatuuka ekiseera nga tayagala mujja ku kisaawe okitegeera kati byonna bino bye twogera ndowooza bye biri ebiddamu ku kiri kye tukoze eki kye tubaddemu era yagenda okumaliriza ng'agenze okitegeera era n'okuvaawo ku teryakuwakanya naye okujja kwa Ganacho oba okujja kwa Sandra Liani kitegeerekeka because there will be life after Zahara toto oba Cristiano Ronaldo anti kati kyembadde njawo okugamba ekirala kiri kimu kati ng'olina ekintu kyotategeera if you going to phase out Zahara okitegeera there is many ways zosobola omufeezingamu kwe kumusala ku mirimu emingi oga nti no kati ono agenda kukola kale mu wiiki tumuwaddemu ennaku ze 2 naye kaakole nga yekka ennaku ze 2 ne bano abaana b'okipayinge wano lwataabengawo bano abaana bakolebwe bati that's how you phase out people abalina bwe tugaba seniority nga yamaanyiko naye buli wookwata omwana so I'm not saying about Sandra Liana enzo nga maybe Makko ali mu okukola kiku attacking naye atusonyiwe tuyiseewo naye buli wookwata omwana okitegeera nga ali I'm sorry to so nga ali less experienced kwono
Sandra afunye experience. Sandra yaji inera sigwe ngambi. Okitegeera ngali less experience maybe kuono. Nomuteka on the same set. Okuleka kyenzikiririzamu nti singa bano ba TikTok abibaleese baba considering esawe no mu kifaananyi atawo Zahara toto mutuufu okunyiiga. Kuba background ya Sandra Liani yeyogerera teyava ku TV yava ku deruta bikibi kyabaddemu alimawulira yali mu line of service ne kati olwaleero ojja TikTok from nowhere n'omuleeta mu picture nga Zahara toto akyaliwo awo Zahara toto mba muwagira okitegedde kati kyenjogeddeko ekirungi okikoze eki okitegedde bulungi ekisembeyo last ekyenyinza obbagamba kiri kimu ekintu ekisinga okuba ekibi kino njagala nnyo kigenda eri bakama baffe abatukozesa mubaamu omuntu ng'akuweereza ng'omuntu oyo tokyetaaga mudisingira oba mudisrespectingira mu baana bano abato olw'ekifaananyi kye n'embeera ye ekitegeera nga maybe ne bw'aba akoze ensobi at least you can create room for him or for her ne mulaba engeri gye musootingamu dani okubeera nga musobola omukusika omuguwa mu kifaananyi ne bano abaana abato. Makko omulala jabbuuza nti kyetusaba kuba nze naawe Zahara toto yasusu tugenda mu mbeera eno anti abantu bangi n'emirimu emirala gyetu n'egitali gy'amawulire n'emirimu emirala gyetukolera wabawo omuntu ng'aweereza kampuni nga tolina muyisa bwotyo nga bw'ogenda kuyisa mukozi eyakayingira mu kampuni okuleka ng'osaba kisabe eri bakama baffe kyekugambye nti kyensaba bakama baffe kirabisenga omanyi kati kankunyonyola ekintu kimu waliwo omuntu watuuka nga ye agezze nga brandi ye nnene era nga bw'atambula oba bw'ayimirira abantu boogera waliwo omuntu watuuka nga brandi ye etambulirako ne TV oyo lujjo wa Cavuton okitegeera oyo lujjo wa Cavuton oyo lujjo owa kino okitegeera kati omuntu bw'atuuka n'agejja eyo kati obuzibu bakama baffe bwe bafuna batandika okulowooza nti omuntu ono aba disrespectinga. Ekyokubiri kye twafuna kiri eki be baboosi baffe ate nabo okwagala okufuuka basitanga ffe abali ku ma TV ekyo weekiri nti bakama baffe abatukozesa naye ayagala atuuke mu kivulu oba mu kifo abeere recognized nga lujja we bamurecognizinga nti lujjoze webale kujja ne mukama we ayagala ate babeere nga gwe balikola ki gwe balicognizinga kati ne batuula ewaabwe ng'emitwe gibaluma buli lunaku oluyitawo ng'ayeebuuza lwaki sinze gwe boogerako oli neyeerabira nti omulimu gwe gwakukola birala ogwo gwakubeera ku TV kola ki presenting ate temusobola kukola ki kwenkanankana kati obuzibu bumaze okutuukawo bukuliyetinzewo entalo nnyingi eri abantu abatukozesa naffe abakozi baabwe era ofundikira ekiseera nga ekintu kikutabuseeko n'ogamba ye nfaaki okitegeera nga mukama wanyiiga nga success ye munyiiza mutambula ku street nga abantu bakuyita ye tebamuyita okitegeera ate nga ye alaba kati ate nga ye alinamu self entitlement nti yakumeekinze yakufudde ekyo ky'oli okitegeera kati ne batuuka ekiseera ne batugulako empalana nga mu buli ngeri yonna walabawo omukisa ogukkuba alina okufiirako akufiireko lwaki kiri kimuluma era kimutokyalinga nti yalina okubeera ki okubeera ekyo ky'oli ekyo tekisoboka okitegeera bwe obuzibu bwe tufunye mu baboosi bonna bali mirimu sigala ng'oli manager be a presenter kati gwe sigala mu bwa manager bo let me be a presenter stay in your producer's line I stay in my presentation line okitegeera kati bo kibalemye okuteeka mu mitwe n'okutegeera kati bo be baagala babeere ate ffe kyetukola ki kyetuli agala lwaki sinze ntrendinga ku TikTok lwaki kiripu ya Zahara yeriyo lwaki kiripu ya Makko yeriyo okitegeera kati obwo obuzibu ne buba bw'amaanyi ne beekanga nga bafrustratinze abakozi n'omukozi n'atuuka okujja okukola ng'ali frustrated because bwe baba claiming nti Zahara yanywedde omwenge nga ajja ku show soka weebuuze ki ekiyinza okuviirako Zahara okunywa ng'agenda okukola it's all about frustration ng'awulira n'omulimu oluusi atuuka ekiseera ng'oba tokyagwagala nenogaa nennina okukola nfune ssente kuba mwe mwakolera nga buli kimu kitambula bulungi teyagunywa kati lwaki agunywa kati why now
ekyokulala waliwo ebyali bitambulawo nti ttiimu yagendanga yeeyasaamu etya yewe mwatandikira baani abasigadde awo ku ttiimu kati Zahara yekka yaliyo yabadde aliwo ndowooza ne yali mukama waffe producer waffe era yakyali producer waayo akati programs manager yakyukamu ye yali nekana akyaliyo ku ttiimu eringa ekola eri akati Zahara yekka yagiriko nga bwe twagitandika anti ekyo kyekiri kye nnakugambye nti Ronaldo okubanga talina baline gigs mu kisaawe era asigala alemereddwa abalina kugenda Saudi Arabia abeere mubata mumanyi akole ssente okitegedde gwe Ronaldo Sandra gwe Ganacho kitegeeza kati gwe star wa tiimu kati era ye playmaker aliwo kubana abapya abajja ku tiimu kati ye playmaker akola ki aliwo gwe batunuulidde kati ate naye era ayina kati naye okukibala nnyo essaawa zino naye kati mubuulira ayina naye okubeera mu kibalo nti anytime from now you can leave the same state ono gy'alimu akitegeeza Zahara Toto gwe the future is Saudi Arabia ogenda okuba omupiira genda okube ate kirungi mu Saudi Arabia Zahara Toto lwaki tolina kutya there is money and there is time to relax and think for yourself. That is the aviation. Obeere eyo weeyagale onyume ekirungi byonna ebikola kabini kulu abiina mweru alina ka baby face byonna ebikola ajja kunyumira ku nnyonyi ffe tujjenga tukusange tukuwe high five tunyumye okusinga bonaabeera mu kifo nga you disrespected you frustrated bikutame because nze abantu kambabuli kibi nnyo mu CV okuwandiika muntu wagobwa. It's very dangerous. Era abantu bonna abakozesebwa mbagamba bw'osensinga nga danger nti bayinza okufayalinga resign immediately. No, me I did not sense that. Nze nako wabukwenenga let me resign immediately. Nze najja nkodde nominate bangobangako. Kwa HTV resign immediately mbaga ngenze. Nengenda kwebisa resign. Neyo ne design yana kati ngenze. Ne wano wendi njakera ncha designing. Okay, Makko designinze agenze mu nnimiro. Ye musajja wange ne bamukube ekipapula. Too bad. Kakati atomuleta mulayini Ganacho tumutegedde Ronaldo tumutegedde Sosha yani awo ye producer Badiru producer Badiru ye Sosha tegundi hale tene yani Teni Haga necho bomanya Teni Haga na ye ayina ebigendererwa bye era agana kuliye naye ayaga kuliyetinga jukira kati mwanonga akazimba tajja kuona pressure negenda okujja ekirala kati kankange ekirala ku Teni Haga kigenda kubeera west Teni Haga bwamala okujjanga gwe Ronaldo ensi yonna ekwogerako okitegeera gwali ku billboard z'abantu Kampala da Cream gwali ku billboard Mr. Right gwali ku billboard DJ Zato event oyina ne command tosobola okwogera nyonyi gwe gwa booking e Dubai gwe gwakola ki oyina ne command tosobola fena tuwerekera tajje ojja kumufuukira omugugu mu tiimu ye era tiimu ejja kubeera ng'egamba lero batukubye lwaki tewaleese Ronaldo kati yajja kuzimba tiimu ye engeri gyalina omukono mu Ronaldo okuvaawo ayina okuliyetinga abazannyi ababe abagenda omukkiririzaamu nga bw'abagamba nti tugenda sanya fufufu kufiirawo bajja gizannya bakole ki bafiirewo bakigguse kakati Teni Haga kiriwo ekiti ng'omaze okufuna omukisa nga Ronaldo avuddewo there is another pressure that will come after your system ng'emaze nga system yate ekwekubira eganya ogoba nga tiimu eganya wawula bakugambe batugala Ronaldo kyekizibu netumugjawo lwaki tiimu tekyagoba system yo gitulage era ebigendo bya system byo ki abagezi never knock okaziza mupiira yagala bakakasa ekintu kimu Zahara Toto ne bw'aba avudde ku TV she can't suffer tasobola suffer believe me or not yalowooza smart tasobola kusafaringa why ayina night life clubs ayina ezo zishows ezaakola ne brand nga za Toto nene okitegeera kati bonna abali abalowooza nti abalowooza nti asobola okubonaabona era eno yebadde enkomerero ye please nange ne Makko tukyasobola kubonaabona nga batu no ate kati nze ataani ankozesa agenda okungoba tewali
in fact toli mukubona akozesa olekawo bucyanneegoba kati omwaka mulamba musajja wange tali mukubona abona n'akatono yafuna ne sente nangoba nanyirira nangoba nange nange alwawo okunkubira nti kati system abantu bagimastarinze ate abantu bakiyize nti eno nti neno life egenda kuwewula omujjako pressure yo gyobadde nayo nina okunyuma ennyo nkola ebiki otandika okulivinga obulamu bwo bw'oyagala onyume real life okitegera kati abalekana agenda kola please gwe mwasamira temumumanyi kati kyokka tudde ku mbwa embwa ze ziriwa who are the backing dogs nga bwe tugatteko nabo bogambye gwe mwasamira temumumanyi kato switch one you a backing dog buli yawandise agaye bawandise abawandise embwa ze zabogera ziriwo embwa Zahara toto zagambye ziri abawandise n'amawulire amafu abawandise Makko wabadde omu ku abo abasoose sinna mu mentioningako tompayiriza nayogedde nti statement yange omukozi wa TV agenda okugobwa yeka yagobeddwa jankukubakamu omulala waliwo omulala yagobeddwa kaisemu kasalemu naye oyo mu bulungi oyo naye tagenda bonaabona by the way I'm happy nti oyo bamugobye noti si mu mutima mubi ne Allah mu kisiibo kino manyi lwaki ne musanyufu lwaki that person is going to concentrate kukimugattako kano manyi otebagonadde njogerako newobaga wadde oyogerako zembwa Zahara toto mu kisiibo kino azizinze wamu in fact kati nange enfuuseemu nawe olimbwa kuba kati ndi mu kubyogeraako but ekyange tukoze lugambo ye lwagambye lugambo but tutemyetemye ebiki ebyadde bimwogerwako the possible wins tuli muka possible win draw ne lose wetubadde awo ate baŋŋambye mbu n'omugagga alabika entertainment amukoye ku TV ye mbadde mmanyi nti n'omugagga osiibula abantu ogenda osiibulukuko obudde buweddeyo enjala entuuse ku mutwe obudde buweddeyo entuuse ku mutwe zenzikiriza ntumire era abaana bennyini ku social media nga babiwandiise ku Zahara era sebo ne ku top eri babiwandiika mbunga wolaba Julia Ngume we yayanjula ekifaananyi nga kyekitudde mu ntebe kane kino kifaananyi tujja waataba Makko tugenda kubanga twogera ku lutalo oluwedde wakati wa Jenkins Mukasa ne banne eri Spice Diana nato tennaluyingiramu nato yeeriwa nato yeffeffe abalina okulukkakkanya naye tetunnaluyingiramu tukyetegereza ate munaluyingiramu emirundi emeka nga wiiki yonna etandise mulwana lwaki kati gwobadde okola ki ani nalaba okoze video but olutawo terunaggwa olutawo lwaki bayita tactical diversion nti you can come out and say olutawo luwedde you create on diversion nebagigula nebaga nti olutawo lwawedde no not diversion but lwaki ngamba nti luwedde okusookera ddala bwekiba nti zibadde parties bbiri ne muyingiramu third party ne parties endala ne tuva ku kye twatandikirako ne tugenda nga tugenda tukyuka tutunulya side endala okitegeera kati tukitwale tulatandikira ku manager w'okusalamu ne lujja ne lukwata kati ba individuals ne luyingira emmotoka okitegeera ne luweta ne lukwata ab'amawulire okitegeera kati we lutuukidde olwaleero kati lusigalidde side emu kitegeeza teri side emu esobola kusigala ate we twogera olwaleero tutooka ntooko egamba ekyawanda side yeeno boogera ki anti amagye ge bahayalinze okuva ewa President Museveni gagende galwane Somalia nga kyawanda kati ekyo wekiri naye n'abaalidde tubasalutinga naye bagambye walidde bajeti yo yabadde abo manyi lujja oyagala nnyo okulya wekka bwe buzibu okulya konjagala wekka naye siri omu kwabo ate nakulaba emmengo wali nga mugenzi okugula kiiti nga tompise nakumpita kati okubaita okulya bangamba sente mwazirabirawo mu kisaawe olwokuba mu kisaawe kya Buganda era enjovu eyo kweyimiridde bweti abatunuulira ng'ogaba tewali kulya neno mu lutalo luno kati nze mu lutalo luno nina abantu abanyumidde
nina ate kati omuntu kati mba blogger nina omuntu gwe ngenda mpa credit ye n'ebimuli bye bamuyita Kagolo Stewart alina engeri gy'akolamu ekintu kye akinjagaza is more of professional okitegeera kati naawe lwakuba lutono waliwo kyali kikudduseemu ng'onyiizeemu kweyo shege wakola ey'okumakya waliwo wali onyiizeemuko ng'ogyeyo enjala omala n'otereeza kanzire yes omanyi lwaki ako kayitira because bankuba layini nawe n'onyiigamu eyo kyokala nkugambye nti naye wali onyiizeemu naye n'omala n'okola kino okitereeza naye nga mubadde professional nnyo ne Stewart ali nnyo ku kiddo kya Spice but Stewart is very professional than any other bloggers. My submission abakulu nasigala mbayita bakulu eyeetagisa ekya Mr ne muyita Mr okitegedde ba anko ne mbayita anko tiimu n'enjiraga shati namba n'enjiraga okitegeera kati ansa neebeera ku kimu anti owasuulidde t-shirt wagenze n'oleeta maama Kaguta ndabaye ng'oseka busisi nojazifayinga kiki bagamba nti inabiyo sikono kyasa baye njagala nnyo omuvubuka kati gwe bayita alien skin lwaki mwagala nnyo omuvubuka oyagala ku bajja n'agamba baagala nnyo ki mpalaniraako naye n'agamba alina okuwa ensonga lwaki oyina okumuwalana okitegedde kakati wakati mu mbeera okuluma musajja watunga saali nokola mpalaniraako kakati kusalawo ndye kyekugambye mbawe ensonga lwaki nyina okuba nti nalidde naye nga tewali kulya wabuleze nalabye interview nanga apanze nga watono kyawatuuse naye ng'olaba maane byonna byonna tubikole naye tuwaŋŋane ekitiibwa that's one ekyokulala tukkirize tugaane buli omu yeetaaga munne bawulira ekyokulala banaye omuntu okuzimba ekintu nti tooka ndi tooko neeyimirirawo aba tekiba kyangu then ne Spice dano okuzimba kinze Spice naye aba alina kyayiseemu kati byonna ebibiri tubirespectinge wakati mu mbeera ejenkeniza ayagalwa naye abantu bamuwagira bannange ejenkeniza olubuto lwolwo bamwagala nnyo wagambye yakoze ate watula mu katebe nzikulira fitina omanyi oyagala nnyo okukola gwe wakyogedde nti ki wagambye lujja musajja mukulu statement yake gyogere nga nagyogedde mbw akajjula neŋŋamba abajjula mu katebe ebijjula totandika tonkubyanko jenkenizi mukambwe amusala mu maaso gwasabula saagala nze ndi tiimu bamawulire ayingira owamawulire nfano wamawulire nze tokimanyi naye kati nekyo tukijjewo abamawulire kyeki kyembadde nkugamba nti we are team we are family ddi omuntu lwalina okuba nga ayimirirawo owamawulire oba ddi lwalina okuba nga apuulinga out kuba ebyo ebintu byonna biri considered okitegeera nti si omuntu wajja okujja aviireyo omuntu omu amwambale ng'omuntu tugambale tuvuddeyo nga bamawulire abo abamu tuba tulina ekitula okitegeera then waliwo situations nti owamawulire olwaleero abadde awo afunye omuntu amulumbye abadde ku mulimu oli amuyisizaamu eggaali abadde ku mulimu oli amuyisizaamu amaaso we have to stand nze owamawulire singa nkusanga mu situation ng'oli mukyamu okitegeera era nja kujja nkubuulirire nkugambe nti kino okoze ekikyamu nekikyamu kankweko case in point there was a time abamawulire babeera nnyo n'obuzibu ne alien skin wankolangako interview you saw my submissions bwe zaali zitambula kitegeeza ki nti nakuwanga submission zange regarding ku ekyo ekikoze ekiriwo mu mbeera eyo ensobi n'ogiraba nenjiraba nenkubuliramu ekitubu nga nti kino nakino kiki nakino kikyamu okitegeera naye singa era kijja nga ndaba nti waliwo ayagala okunyigiriza owamawulire era olusideline n'owamawulire because it's a what it's a professional nze abantu mbagamba nnyo ekintu kimu nti ataaka ku wamawulire ebeera ataaka ku fraternity yonna nti olwaliro singa omuntu ajja lujja n'akuvuma from nowhere n'akwabusinga n'embeera eri nempagira bagezi nti olujja bamuvuma akola bwati ne bwati kitegeeza next time they will abuse me kitegeera kati so I need to defend my profession ng'omuntu
but at what extent kwenina okukola kwenina okukoma okitegeera kisinziira ku ekyo ekiba kiriwo mu ssaawa eyo grounds zezoogera olina kuvaayo nga olaga obwenyi olina kuvaayo nga osupportingira eno oba era singa wano walinda nti submission yagambye spice ali bwati naye era nkugamba ti kino kyeyakoze nekino kyabadde kikyamu singa yakoze bwati ne bwati kyalibadde kiki kyalibadde kirungi that's how tulina okumanya ekintu ekyo otherwise tugenda messing up tuli bamawulire we are one naye olina okumanya nti owamawulire muno akoze eki ekikwetagisa okuba nga omuyirawo omubiri ate era n'ebimu kuba ffena tulina backgrounds za njawulo kati nze olw'okuba nti gye nakulira siina mpisa ate si wenzija okujja nfuuka omugugu gw'abalala abaakuzibwa n'empisa okitegeera eriyo abantu buli omu yatekinga direction mu mawulire gano Makko wasalawo nti nze Makko nja kuba na fact si wema njogera ku nsonga eriyo omulala agamba nze nja kuwaayiriza eriyo omulala agamba nze nja kusabula okitegeera eriyo n'omulala agamba nti anze kankole kyonna ekiriwo azironga ze ndi mu ku-executinga kyenyina okukola ekirala kye tulina okukola nga tukola omulimu guno we should reduce or minimize biasness byetukola ekyokubiri tulina okujjamu kye bayita emotions nyingi nnyo nti ne bwemba omuyimbi oba nkwagala nnyo nga ndi ku luddalo ate tekimpa moral authority kujja kuvumaavuma lujja olw'okuba alina kyakwogeddeko okitegeera singa tunakwata ebintu bibiri ne tujjamu emotions ne biasness at least then kyapplyinga side zonna emotion biasness side y'abayimbi n'ey'abamawulire naawe omuyimbi bw'oba ozze okwogera gye tuli jamu emotion gusa ensonga yo naye nga tutaddemu nnyo emotion naye abantu abamu omuyimbi omu ajja n'ayogera ng'ali tutu emotions ate gundi yankozebwa okitegeera kati n'aportrayinga ekifaananyi ekiraga nti ow'amawulire mubi nnyo era talina kyamwagaza ekitegeera njagala tukkirize tugaane mu mawulire ge tulimu olunaku olwaleero tukkirize nti mulimu abantu ababi ekyo njagala okikkirize mu mawulire ge tulimu olunaku olwaleero mulimu abantu abalungi ekyo njagala okikkirize no like any other business erimu abalungi n'ababi tewali mulimu gutalimu babi n'abalungi naye ekisinga okunnuma ku bayimbi mu ggwanga Uganda kwe kukeera ku makya abo bamanyi nti bonna balungi si kibi okumanya nti bonna balungi naye eriyo abayimbi olunaku olwaleero ng'abadde tested n'alinnyako mu mazzi n'amanya nti waliyo ababi naye omuntu oyo n'amala okuyita mu kaseera akabi ne yeerabira abalungi n'oddayo n'omusanga ali n'ababi abaamukosaako ebintu ebyo tuzze tubiraba nga Makko omulungi atuuka n'ayagala Shiba for interview ne Shiba n'abeera mwangu nnyo eri oli gwe yakaabako nti ye muki nti ye mubi so nsaba n'abayimbi abo batandika okutunulawo anti kati abayimbi abo bazanya nnyo kadi eri gye bagamba make your enemy your closest friend nti bazanya bakyabonca nnyo because aba akimanyi gwakuyina bwamala omanya nti lujja muyina akimanyi talina kyamaanyi nnyo kyakwetaaza ssaawa wonna wanakwetaagira ajja kukolaki ajja kufuna kati alina okufuna oli gwalaba omulabe we nti aliwala nnyo amuleete kumpi okitegeera nkugamba ekyo waliwo shows ze tuyina nga abantu bakaabyeko nga boogera erinnya lya show ezo mu maziga gaabwe naye n'otuuka omuntu era mu kaseera katono nnyo n'omulaba nga addukidde ku show eyo anti ekyo kyenkugambye n'alekawo shows zonna endala era n'addukira ku eriwa kakati abantu abamu mugenda tulekamukko batwesonyiwemukko kubanga nze njagala nkubuulire after all saagala kulabikira mu vidiyo tugambe nti ffe tetukozesa mitwe gyaffe kuba kati ekiriwo kati ekyogerebwa nti tusigale nga tukozesa mitwe gyaffe kati nze ndi omu ku abagenda osigala nga nkozesa mutwe gwange mu kyonna ekiba kikola ki ekiba kiriwo naye nga byonna twebaza Katonda nti mu byonna n'abayimbi balina okukimanya nti nabo si batuukirivu nnyo ekitegeera nga bwe nagambye teri si batuukirivu nnyo kati bakitegeere ti guno mulimu nga bwe bayimba omuyimbi asigale ku microphone ow'amawulire asigale mu kamera then ekyokola nensembayo nga nsaba tiimu ya Talk and Talk Kasuku ne banno
tetukyongerayo wetondeddewo ku lw'omuyimbi tetukyongerayo ati oli agambye ayagala omuyimbi akola apology no tekijja soboka tetukyongerayo naye wetunakyongerayo kino kiwulira okuva wano mugenda lalabika ate nga mmwe abalina olutalo nga mmwe anti kati kankulabulira ekintu kimu waliwo abantu abatuuka mu bulamu nga tebakyalina kye bafiirwa kati Jenkins takyalina kyafiirwa naye lwomala n'ofiirwa afiirwa eki nkubuulira no mulimu kati kankubulire so etuseso anko katolwama yatuuka ekiseera nga takyalina kyafiirwa era yalina we yafiirwa wa we yafiirwa sijja kugenda waawo leero kitegedde kati ne Jenkins ne toka ku bivumo linda kankulage kiringanga woolaba linda kankuwe nkulage kiringanga woolaba pipa ejjudde nga eyina akatuli akatonyesa ettondo nga buli woogenda n'ogitunulamu wooti olaba ekyakoze ekyajjudde naye nga my friend ettondo esigala etoolako bakitegere kyenkugamba kati baleme kulimba anti badde nkuleetera bwenti saba katonda bakumire mwena Victoria University ntumira ku Professor Dr. Lawrence Muganga era programu eno njimuweereza amu ne timu yonna ya Victoria University tina tubategeeza nti Victoria University tukyaguddewo eri abayizi mwenna abatudde siniya ey'omukaaga ebifo weebiri mudduke mangu ku Jinja Road oba Kampala Road nti abamu tebajawula Jinja Road wetandikana bwekoma Victoria University obeere nga weewandiisa mu courses zonna ku mitendera gyonna tulina diploma certificate degree masters ne PhD ate tugana n'abayizi abatudde siniya y'omukaaga nga temwayise bulungi please temuddamu siniya ya mukaaga mujje Victoria University ebategekedde era erirwedde okubeera nga ebaketalingira erinawo courses zammwe wabula nzikiriza ntumireko ne mulongo owa African Canadian Foundation naye abagamba yazze mwali ngenda kutwala omubuuzeeko ku lw'omukaaga tuli naye wano ku National Theatre ndowooza ku saa 8 gyatubeereko naawo ndabeko ombuuza ku Saturday negendo eya weekend gye tutandise next Saturday ayinawo omusomo gutandika ssaawa 8 bagenda kuba basomesa ku bintu eri abo bonna abaagala okugenda mulongo abamawulire bakwetaaga nnyo mulongo abamawulire tukwetaaga nnyo embeera wano weetuse tulina okugenda e Saudi Arabia okuba ekyeyo e Saudi Arabia tufune ku ssente eziri serious so abagamba nti mujje ku lw'omukaaga n'emitwalo gyammwe ebiri muyingire omusomo muyige paperwork bamukola batya bw'otuuka ku kisaawe oyogera ki bw'ogenda ku migration ne bw'oba otuuse eri ng'oyagala okubomba kiki olina okukola sigadde nze Makko William baaganya bali ku Caveton Music Uganda so nga mulongo wajja tutuuseeko ensonga ze nga bwe ziri njagala obbategeeza nti tulinayo n'omusomo ogwa agriculture mukyala Jacqueline ina conference gy'abategekedde bagiyita agriculture ki ogiseeko wano wano nyinga agirabye wano teyagimpeza mu audio agriculture bikoze bitya barenewe ekyoba omanya akalango beekali awo munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutumiddwa Agribusiness Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Conventional Center okuva ennaku z'omwezi 10 paka 11 mu August kitegeeza bino ebintu engeri gye birimu okugaba visa woba wakugwegattako mu August oba olina okuba nga wa applies mu mwezi ogwokumeka tuyinza okukoma mu mwezi ogwokuna oba ogwokutaano emyezi 3 okuwa visa z'ennaku 9 kati gwakuna okuwandiisa okujjako eri abo bonna abalina visa nga mwali etaaza okugenda muba mukyalina okuaplayinga naye obadde tolina visa okoma gwakuna okuaplayinga akalango mwe kali mu vidiyo eno kanoonyeeko ogenda kubeera nga ate wegatta kuba naffe Canada awo mubeere mu conference eyo conferences nyingi nnyo ezirangibwa naye bannange si buli emuntu ogenda kumala gagigwamu amita Jacqueline mukyala Jacqueline omwetaaga nnyo Jacqueline mulungi nnyo then nyina
Bannange abantu bayenga bangi. Inawo omulala. Anti Jacqueline alina gwavaamu wano. And George, omukulu George. Naye ali Canada. Naye ali Canada. Global Events Canada. Global Events eyo njiwulira. Njiwulira nnyo Global Events Canada. Kino nabo mwe bali nnyo. So omukulu George n'omukyala nammwe respect mwe bali kweranga ekintu mukikwasa. So bagiyita Agri Business Canada Expo International 2024. Mr. George n'omukyala mbatumiddeko Canada awo. Ne mukyala Jacqueline mundabire kaye wisdom ne muganda nkakala mwe bali kulabirira Uncle Bin the last born. Mbozi mwali. Uncle Bin naye ali Canada awo yeyagala buli sawa abeera mukulu. Ng'awuga mwe bali balabirira. Sina buzibu ku muntu yenna. Agatta bulamu bwe ffenna kye tulimu wano ye Zahara w'obulamu. Ffenna lyo. Naye nga kyensaba nga byonna tukyatetenkanya obulamu wano ne wali. Tetuyiiza mbalala. Tetukola nkwe. Tetuwalana. Kuba bino byonna ebitumazamu byansi. After all waliwo obulamu after ensi. Life after life. Nti life after life ne Canada gy'oli bakyasobola okukukomyawo wano. Ng'eyagenda ng'otambuza bigere ng'okomawo weegolodde. Lwaki ate osaba saale? No. Just that is the realistic point of view. Nti bino byonna byetukola wano nti twefudde abaakabi twogera kino ffe abakitegera kino nakiri. Nga tugenze eri oba nga tuli wano? Nga tuli wano. Tukyasobola okukeera ku makya ng'omu ku ffe bamugolodde. Ano naye bwaffe tuwangaala tufiira ku 95. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.